mbaniriza era nembeebaza okubeera ku mukutu gwaffe Joseph Tamale Mirundi ku Facebook saako Tamale Mirundi official ku YouTube. Kulwokusaba kw'abangi bangi mwatusabye tutandike obbateerangako amawulire wali mu chatroom yaffe ag'enjawulo agatasukako ku byobufuzi n'ebya Tamale Mirundi. Mu kusaba kwammwe tusazeewo okutandika obbatiranga amawulire agagudde mu ggwanga mu bufunze ku lunaku olwokutaano olw'omukaaga saako ne weekend. So tova ku mukutu guno kunoonya amawulire ageesigika ogenda kuba ogasisinkana wano. Weebale kutuninga, weebale kusharinga, weebale subscribinga. Nateera tulize n'eggulire olwaleero erigamba nti enteekateeka za Pastor Aloysius Bugingo okuwanjula omwana muwala Susan Makula ziri mu giya. Ebya Susan Makula Nantaba ne Pastor Aloysius Bugingo tebikyali byankukutu kati batambula bombi mu motoka era n'olukuŋŋaana lwa Bugingo olwabadde Nambole ku lwokutaano Susan yabadde omu ku bategesi abakulu. Bugingo yali ategeezezza dda nti mu lukuŋŋaana luno olwa Independence Night agenda okwanjula mu butongole omukyalo ono Susan era abagoberezi be oluvannyuma lw'olukuŋŋaana olwo enteekateeka z'okutongoza Susan nga muka Bugingo oluziryoke zirangirirwe. Entegeka ezasooka zaali mu kutongoza bufumbo bwabwe omwaka guno kyokka ne zitaataaganyizibwa omukyala eyaliko omukyala wa Pastor Aloysius Bugingo Teddy Naluswa bwe yagenda mu kooti n'awakanya okwawukana kwe ne Musumba Aloysius Bugingo. Ensonda zitutegeezezza nti abawabuzi ba Pastor Bugingo bamuwadde amagezi akwasaganya amakubo gonsatule okusobola okutongoza Susan kubanga kijja kumulabisa bubi ng'omusumba okupepeya n'omuwala mu bufumbo bw'enkukutu. Amakubo gano kuliko Bugingo okussa ekitiibwa mu mateeka awozanganye yaliko omukyala we nga bwe balinda ekinaasalibwawo kooti. Ensonga zaabwe ziri mu kooti y'e Kajjansi kyokka olutuula lwa kooti olwasembayo wiiki eno Pastor Aloysius Bugingo teyabaddeyo. Omulamuzi yamuwadde olwa October oba ogw'10/22 okweyanjula addeyo mu kooti basobole okutebya oba n'okwongera okunnyonnyola ku nsonga zino ze balina mu kooti. Ekkubo eddala lya kugenda mu maaso n'okutongoza obufumbo nga batandika n'ekitundu ky'ekinnansi okuli okwanjula Susan Makula ono Bugingo mu bazadde n'okumumuwa mu butongole. Bugingo yamala dde okukyala mu maka g'abazadde ba Susan ekyebando mu Kawempe. Ekitundu ekiddako be basumba okusabira Bugingo ne Susan era mwanjule mu kanisa mu butongole olwo byonna bibakola bireme kubeera byankukutu. Bwe tujjidde okutuusako eggulire luno nga Bugingo yazimbira dda Susan ennyumba enakkedde Namayumba ku luguudo oluva e Kampala okugenda ekibuga Hoima. Susan era ono nga mukozi ku radio ne TV za Pastor Aloysius Bugingo e Rubaga. Bugingo yalekawo Teddy Naluswa mu mwaka gwa 2016 n'ava mu maka gaabwe ekitende ku lw'entebe okuva olwo Bugingo abadde ayanika ensonga zaabwe ne Teddy mu lujjudde ekyavaako abantu ab'enjawulo naddala abakyala okulumba Bugingo okuswaza mukazi we mu bantu. Okuva olwo wabaddewo kaweefube akolebwa abasumba okuli Joshua Lwere ne Alex Mitala okutabaganya Bugingo ne Teddy. Mukyala Jessica Kayanja w'Erubaga Miracle Center naye yagezaako okuyamba ku Teddy ng'ayita mu kusaba n'okusiiba kyokka enteekateeka zino zaagwa butaka kubanga Bugingo teyalaga kukkiriza kukyusa mu nteekateeka ze ne Teddy. Era Bugingo yasalawo okulumba abasumba okuli Lwere n'abasaba obutaddayo buwe ku nsonga ezo. Eggulo Bugingo yabadde n'olukuŋŋaana e Nambole era Susan yakwazaganyizza kumpi buli kintu. Bwe twogerera bino ng'enteekateeka zaabwe ez'okubanga batongoza obufumbo bwabwe naddala okuba nga bakola okwanjula ziri mu giya oluvannyuma lwa Pastor Aloysius Bugingo okuteeka mukyala Makula mu nsonga zino ez'olukuŋŋaana lwe lwa Independence Night olwe balina mu kisaawe e Nambole. Bwe bwatunuulira n'ogezaako okulaba ensonga zonna obalaba nga mutadde nnyo ku mwanja era tusuubira nti bwe tuviira mu lukuŋŋaana luno tujja kuba tutuusaako amawulire gano aga Makula ne Bugingo okubanga beteekateeka okugenda okwanjula. Lyeribadde egguli lyaffe erisooka yongera nnyo okwagala omukutu gwaffe liking, sharing, subscribing tukuwa amawulire amalala kuno gagenda kubaako. Lyeribadde egguli lya Pastor Aloysius Bugingo saako ne Susan Makula nga bwe bali mu nteekateeka ez'okubanga bayanjuligana.